work on you. Girl, for me, if you work. Yo. Tuli mu kutunuulira obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso mu kalulu. Obumenyi bw'amateeka obuyinza obutabaamu kukuba bantu, buyinza obutabaamu kulwanagana, naye ng'ate bimenya amateeka agafuga ebyokulonda. Awo wano we tutandikidde ze ebimu ku bifaananyi byesimbyewo ku kifo ky'obwa Lord Mayor bwa Kampala amanyiddwa nga Beatrice Mao. Yakedde bukeezi ng'ebifaananyi bye bisinga bikoze eki bitimbuddwayo. Tulabye n'abantu okuva mu kampu ez'enjawulo nabo nga bakaaba ekintu kyekimu, ebipande babikola ki bitimbulwayo. Tulabye abakuumaddembe b'oyinza okuyita bannamagye oba bapoliisi nga bavayo butereevu nga babaako abantu be bakampeyingira ekintu ekimenya amateeka. Twabiiseemu wali we twatandikidde era nga tukubuuza tukoze tutya okubeera nga ate tumalawo obumenyi bw'amateeka buno bugenda mu maaso. So mwebala batuweereza audio zammwe osobola okugenda maaso era nga ate naawe otuweereza otubuule tukoze tutya, tuyinza kubisalira bitya, tuyinza binogera tutya eddagala kubanga akalu tulina okukayitamu ate bulungi ate nga buli omu musanyufu. Ensonga y'okujjayo n'ebipande bino eyinza okulabibwanga ennafu. Naye ekisooka emma omukisa oyo ebifaananyi gwe bijjiddwayo abantu okumutegeera n'okumumanya. Kakati kitegeeza nti singa omuntu ammibwa omukisa mu kagenderere abantu okumutegeera kitegeeza n'ebigenda okuva mu kulonda ayinza obutabikola ki obutabikkiririzaamu. So awo tugenda kubanga tutambe naye nga tubeera kubanga ate obwatula bingo twafunyira omuwanguzi waffe yasoose yamazidde okubanga afuna ssente ze kati naawe genda maaso kubeera nga ate obwatula nyiga *238*10# tulina kitundu kyaffe kyakuli mwe tuli okusobola okubanga ate awe ofuna kasente *238*10# bwatula bingo okufuna ku ssente. Katusooke ku birowoozo byammwe. Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salimone Sadia mwebale kutuweereza. Munnange okuva omukulembeze bwe yatugamba nti eryo jjeeri ejjesi lya Uganda oba abapoliisi si ba Uganda, yatugamba ago majeege. Kati awo tetubalina kuvunaanyizibwa baddembe okubira aba NRM campaign. Naye ku kigambo ky'ebipande, ebipande naffe tukiraba kuba waliwo Muzeeyi Museveni wano we yali ajja eno e Busega. We yali ajja e Busega waliwo bakiyamaani b'obutale obumu obw'e Busega baatugamba openly mbu tugenda Muzeeyi ajja nti tetusobola kukkirizawo ebifaananyi by'opposition era tujja bijjayo ku lunaku ng'ali kumpi kutuuka. Naffe tetwakyewuunya, twali ennaku zibulayo nga 2-3 Muzeeyi waffe mukama waffe Pulezidenti ajja e Busega, twagenda okeera ku makya ng'ebifaananyi byonna babiggyeko ku bipande babiyuzizza bataddeko bya Pulezidenti wa Uganda. Naye ddala Pulezidenti wa Uganda myaka 40. Simon Sadia mwasize mutya erinnya Fred Sinzire Mukono. Ebyokulonda kwa Uganda kwo kuliko kwekubira kwa amaanyi kubanga ab'ebyobuyinza bonna bali ku ludda lumu. Kakati bw'oba olaba nga abasirikale basobola okunoonyeza omuntu omu ng'abasirikale basobola okubiza ebifaananyi bya Kyagulanyi ne batabagambako, naye ate eyakwata kya Museveni ne bamukwata ne bamusiba, awo tumanye nti tewali democracy mu Uganda. BBS Telefina eyaffe mbalamusizza abooluganda, mwebale kuweereza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati ebigambo by'omukulembeze ebyo byakozesezza akimanyi kati bannayuganda naddala ab'omulembe guno ogw'abavubuka buli ekiriwo kyonna tukikola mu nkola ya opposite zitutambulirako. Bwe batuyita nti abaaye mujje omukulembeze gundi ali Gindi, eyo tetulinnyirayo ddala. Ate bwe batugamba nti abange temulinnyayo Gindi, eyo gye tuggweera ffenna. Simon Sadia mwasuze mutya eyo? Kansuubire nti muli bulungi. Naye bannaye nze mbadde nteesa nti bannamagye bano nsuubire bakolera ggwanga
bandibadde bakuuma feelings zaabwe ne bateziraga mu lwatu ne bamanya nti kampeyini balina okukuuma bamaleko amateeka nga bwe kiragirwa abantu bonna babakuuma ekyenkanyi ate bajje feeling mu kampeyini baleme ku kampeyiningira oli ekirala omwami oyo kye yakoze munnamagye ajje abaana ba munne mu bintu bino lwaki atandika okuteeka ebifaananyi by'abaana ba munne bw'aba yabakolerera alhamdulillah mungu yamuwa n'abakolerera talina gwe yabba ajje ebifaananyi by'abaana booli agenda alaga famire y'oli nedda beddeko bagamba baleeta democracy ate bagamba balina amateeka ate bennyini be bagamenya kakati awo munnaye ffe tukole tutya asabe allah yekka yaba atukwatyako kubanga olwedde balaga sayidi gye baliko ate ng'olwedde baali badde tebalaga sayidi kubanga balina kukuuma ffe bannayuganda. Simon Shadia mwebale kuweereza amannya abayo Simon nga nsinzidde Bombo mu Katika mu constituency. Kakati nze ekiteeso kyange Uganda bagamba nti yafuna obwetowaze nga baatuwa eddembe naye eddembe sinnalirabawo. Lwaki? Baba nga baleeta eddembe eryobeebange nga baalituwa nga tusobola okwerondera omukulembeze gwe twagala. Ebyo ebintu we batuuka mu kalulungu omukulembeze ebintu by'abadde ayina biddizibwayo mu kakiiko k'ebyokulonda n'abeera n'ebyo be babeera bamuwadde ng'emmotoka ze bawa Kyagulanyi ze bawa omukulembeze omulala aba yeewandiisizza ne mu pulezidenti ssaawa zino bye yali badde ayina naye olwedde olw'okuba nti bakozesa ssente z'omusolo obubi ssente emmotoka ezo zonna baazimulekera era kyova olaba nti bayuza n'ebipande by'abantu ne babiyuza olw'okuba nti baagala bateekewo ebyabwe. Okugeza nze wano ng'oyingirawo obulenzi waliwo billboard eyo twali tutaddewo ekipande kya Hassan Kirumira Lukalidde naye olw'okuba nti baagala ebintu byabwe munnange bibeere byabwe baateekawo ekifaananyi kya mukulembeze waabwe Museveni olw'okuba gwe baagalako. Kitegeeza tewaliwo democracy mu Uganda. Simon Shadia mwasize mutya? Nze nteesa nti ku nsonga eyo abantu ffenna tuggweyo tugende tulondolwa ebyo ebitunyigirizibwa ebinyigiriza ebyo tubimalewo ffe abajja byemalirawo so tewali muntu agenda tumalirawo bintu ebyo ffe bannansi tusirise tulinze tutega bunyeebwa olugina oluba lunafu era oluggala ekyo Katikkiro akitukubiriza ffe bennyini tuyimukiremu tugende tulonde olw'ebyo ebitunyigirizibwa naye tunagamba nti waliwo abagenda tumalirawo ensonga ezo tewali ffe bennyini abantu ffe tulina okuyimuka twemalirawo ensonga ezo teri agenda tumalirawo ensonga ezo olaba byeyongera bweyongezi. Simon Shadia mwebale kuweereza tulina kyabakolera kati abo balaga butiitiizi byonna bakola kututiisatiisa naye naffe tuli bagumu nabbanja bwe yabaganye okujja tebazze be bonna babyo babikozesa butiitiizi batumalemu amaanyi naye ffe weetuli. Simon Shadia mwebale kuweereza amannya yenze Jovan Bebe okusinziira wano Emaya ewa Sir Mathias Walukaga MP waffe omulonde owa Busiro. Kakati nze ekiteeso kyange kiri nti omusirikale naye munnayuganda ate naye muntu ssemateeka amuwa obuyinza okuwagira omuntu gw'ayagala. Is not a crime okuwagira Museveni oba bawagira Museveni oba bawagira ani balina eddembe lyabwe okuwagira Museveni. Era waliyo n'abawagira Bobi Wine nga Bobi Wine yali kulaali n'agamba balakisi zonna okulonda okuwedde zaamulonda kyogamba baba basiba bonna bazza musango kitegeeza balina eddembe lyabwe okusalawo gwe baagala nabo okuwagira kubanga oli mukama waabwe. Kakati entegeera ya P1 mugirekera. Mwasize mutya bannange tuli mu buzibu. Simon ne Shadia ebintu mbiraba mutyangu kino ekintu kirabwa n'omuto ayonka nti gye baakoze si kirungi n'akamu okuyuza ekipande ky'omuntu kiraga butiitiizi
ate nga omu ku bakuumi b'eddembe yakikola. Omulwanizi w'eddembe, omukuumi w'eddembe ate nakyo n'akuba kampeyini ng'akubira omuntu singa abadde akubira Kyagulanyi oba omuntu yenna opposition, oyo omukuumi w'eddembe yandibadde essaawa eno atemeza mabega wa mitayimbwa okuteesa kwabwe.